Good day, Mauli Malamanji nyo. Don't forget to subscribe here on Celeb Jazz. My name is One the King himself. Ngona kwa yetu sinde Celebrity Track Studios. Sangiwa side zema chindye. Okuwa mtu watu sako shuru nako lwaliro na yenga. Omukula manyidu nga Segirinya. Avude nako lwaliro nako lwaka main press conference. Maiti deba namuli ya benja ulo. Nga yambalide. Ekoti jatiro kubanga yambalida. Omanyi Agambe emuno. Aina makoti manji. Nezi za black zonyi inji nyo. Nkwade mloza munu razi sana. Yate ene koti limwevu kubwa. Jawamu nominating ramu. Ya jambalanga wali entalo era nga agenda kuba alumba entalo ezenjalo sajamba idonako lwairo nga yagala kubanga alumba omukulu amanyidwa nga BEBECOOL big size olwokuvayo n'agamba amuno agenda crushinga his excellency the ghetto gladiator the ghetto president BOBIWINE omukulu MP w'Ekyadondo East amanyidwa nga Kyagulanyi Sentamu Robert era n'agamba amuno ontasobola kwerijja ku level yaki yamukulembeze oli yamuyitako dawabula ye kamwengange balabe Zabiike emipiira gye zinaakomera gye zinaakomera so omukulu amanyidwa nga Muhammad Segirinya Mr. Update tumuguddeko nako lwaliro side za wali Ekyebando nayogerako ko wamu naffe natanya ensonga nyingi nnyo nayogerako ko kubigenda mu maaso mu ggwanga Uganda naddala MTV Awards simanyi babitegera gabitegera bulungi nnyo n'ensonga gyasinze okubanga ttanya ey'okuba muno omukulu Eddie Kenzo tali nominated ekyo kyamulumye nnyo n'agamba ati Eddie Kenzo gavumenti emukoze ebintu bingi naye lwakuba muno omusajja mutiitiizi tayagala kubanga avaayo banga yesobolayo kulaba muno akola ki agenda mu campaign zino okulaba muno yegattako mukulu we amanyiddwa nga Kyagulanyi Robert Sentamu okulaba muno wanoonya akalu asobola okujjako gavumenti mbu basobola okujjako gavumenti so omukulu Segirinya twogeddeko naye mu kafubo aka 1-on-1 ne tugezako tunyumiza ebintu bingi nnyo kyeserabira mu byayogedde agambye BEBECOOL cannot crush BOBIWINE BEBECOOL level z'aba Segirinya si level za Kyagulanyi Robert Sentamu so asooka ajja binkane ne Segirinya bamala okubinkana naye then atayamale yeyongere agenda abenga binkana ne mwana mulenzi amanyiddwa nga BOBIWINE n'agamba muno etasobola muyitako because Mr. Update agenda kuba update nga ku mbeera zonna nga wezigenda yavuddeyo katono mu campaign asobola kubanga abinkana ne mwana mulenzi amanyiddwa nga BEBECOOL naye bwamala okubinkana naye still agenda kuba avaayo ababuulire update eneba evuddeyo so kamba tuseko omukulu amanyiddwa nga Muhammad Segirinya wano wenyenyine ku Celeb Jazz osobola kubanga omwerabirako then wetukoma tugenda kuba tugenda mu maaso n'amawulire amalala nnyo don't forget to subscribe. My name is One the King himself KingSmith ate nga nkola ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Sir Rollins olina akakooti kotokavaamu kakooti kalimu kyako akakooti kano nabagenda jjajjange enswa za luguudo yakamba kayina ensonga era yangamba nti kakooti kawanguzi kakooti bwe kalwana obutalo kalukusa that's why akakooti kano bwenkambala sekajjaamu olw'ensonga kayisa ebintu bingi nnyo buli lwokalegera nga nkambadde omanya nti lutalo ewokooti era ngiyita wokooti ye eryemu abantu bali bamanyi nnyingi buli lwenjambala manyi eyo yennyini gyenzizeemu waliwo yangamba nti yateekako akacere wayitawo weeks 2 n'akalaba kituufu kacere oba wakasaako ekooti yo tekyuka eryemu gyennyina ya lutalo oyagala kufaanagana ng'abantu abamu mu ggwanga babalamu kubeera nga nfaanana ng'abantu abamu luno olwange gambi bagiyita wokooti struggle court struggle court kali kanjite struggle court embeera yonna ewatali bwenkanya kenkubamu n'ennumba mukyala bamunyigiriza mu ddwaliro abadde agenze kuzaala ne bamugoba ku kitanda nga nkakubamu nga nnumba nga mbuza omusawo nti obadde ogamba otya dokita kyati kakati ono tasasudde kwegako ka lutalo kayingirawo mu mbeera ewatali bwenkanya we kabeera twogere ku mbeera egenda mu ggwanga essaawa zino tulaba abayimbi bavudde e Bulaaya ne bajja ne bayimba ate abayimbi b'e Uganda baabagana okuddamu okuyimba n'okukola ebivulu tulaba ne mukamawo Kyagulanyi naye y'omu ku baaganibwa ensonga eyo gyogerako abayimbi kino ekyakoleddwa ate erudda kyansanyudde ne ba empowering omuyimbi avudde mu nsi endala bo ne bataweebwa chance okubeera nga bo bayimba era bateekawo embeera nti waliwo COVID-19 bakitegeere nti COVID bakiremezaawo lwa Kyagulanyi olwokuba Kyagulanyi ali kuba president yeesimbyewo era bino nga biwedde nga Kyagulanyi amaze okuwangula afuse president oyinza obutaddamu kuwulira ebintu byebayita covid ebyo kuba mwami Museveni kiyakiteekawo ng'akatego kakati embeera eno ey'okubeera nga bayempawalinza omuyimbi omulala ayimbe ne bamuwa ne security kinsanyudde nnyo actually kyagasse abayimbi ne bamanya nti ono bulijjo gwe baddukirako mwami Museveni tabaagala era abayimbi kati banyiivu njagala enjala eyongera okubaluma omuyimbi yenna ayagala okuwona enjala olina kunkubira simu n'ombuuza Segirinya oliwa naye ng'ate bw'oba noonya togenda kunsanga Kyebando ankubira simu ne mugamba ndi Kyebando jjako bujja manya sina kye ngenda kuwa bwe mba abiimu era nkulemezaako ne gansanga abiimu waliyo capatizo 2 n'eccupa ya soda njagala enjala eyongera okubaluma era njagala bongera okubalemesa okuyimba because obalemesa Kyagulanyi bo bagirabanga opportunity mbu bagenda kukola ssente ono nga bamugaanye sebo ne batandika okubeera nga basaali babategeka ebivulu ne balanga gundi zonna ng'owulira olw'okuba Kyagulanyi tayimba bo ne bagamba nti kati katukozesa ka advantage ako okubeera nga tukola ki
tufuna sente olwokuba Kyagulanyi tali mu kuyimba nolwekyo eyo embeera ebanyize nyongera okujagala Segirinya yongera okubanyiga era ne baawo ne banka ebanja abayimbi mbegayiriddwe oba bintu mu bitwalo bajja okuzuukuka bamanye nti balina okujja bakole ki bayimire ne Kyagulanyi tulwana because omuntu wasingira ekintu kye mu banka batayina Kyagulanyi kyayogerako nti ekitusingisa ebintu byaffe mu banka tetulina bw'oba olina tosobola singa sintu kyo mu banka nolwekyo bw'obawo banka era banka kati ngina zinoonya ngina ngenda majero manager owayo nayo muyimbi gw'obanja yakuwola nga yasinga nju nti ani nti gundi nkwegayiridde bannange ebulako banka ki kubulako banga ki njagala ebintu byonna babibasikeko mali mabutoka gonna baga batwaleko badde ku kigere nga balina kunnoonya mu kino ekimotoka kyange kikigudde wali mbavugeko mbatwale badde ku boda olutalo luna abagatembera ne banyiga bajja kudduka emisinde bajje begatte ku Kyagulanyi manyi omuntu amanya nti waliwo ekimunyize asobola okulwana n'amanya nti embeera eno kanjiveemu naye olwokuba babadde mu comfort life nga bo bakkirizibwa ogenda bayimba ne bakola ebivulu babadde tebafaayo ku muganda waffe Kyagulanyi ng'alemeseddwa okuyimba nga bo balabanga ye anoonya ebibye naye ndowooza bakitegedde nti gavumenti eno yeenoonyeza byayo olw'okuba nti eyinza n'okwempawalinga omuyimbi omulala nemukkiriza okuyimba nemuwa ne security n'ayola n'omusimbi omuyitirivu ennyo ne bannayuganda ne bagendayo naye ate abayimbi abaffe abawa ne Uganda ye bwategeka ekivulu tebamukkiriza olw'ensonga bamanyi agenda settinga president ne Robert Kyagulanyi Ssentamu Agambe gundi nga bamukkiriza nange kantegeke kitegeeza ki abayimbi kati eno embeera ebanyiga njagala egendera eddala maaso njagala enjala ebalume njagala eyongera okubaluma begatte ku lutalo tutwale omusajja nkabuddeyo gwenga gwe Mr Updates abayimbi bano abaze Uganda obamanyi abayimbi abaze Uganda kati ngoye yazze namugogolinzeko mbadde simugoberera naye bwe mulabye nga omugeragenyanga nekyutikaye balwedi Bantoni waliwo basajja abayimbi abalinga kuwa ne Uganda wana abavaavaako abo nga bw'omusango ngwe njaba ensange ne bangamba nali muyimbi ne muganda tigwali kikundi nyimba wayina ki ng'ennyimba zaali nnungi naye ng'omusanze eyo mbasangayo mu dootu mu ngenda atambula nga nnoonya akalulu afuluma mu nnyumba bwatiro mugayo simuzeeyo kusaba kalulu nangaya Segirinya munenze muyimbi guli nomuganda ti okakasa ng'embeera yabanyiga yabakuba kati ye muyimbi oli eyazze omugeragenya n'abayimbi bange bano beesanga mu dootu abo abagenda bavaavaako abo abaali abayimbi nga balina hit naye embeera nebanyiga ne babanga bali mu mbeera bwetyo olwekyo muyimbi oyo yeyazze naye olwokuba nti bannayuganda kati olwokuba yazze nga tayogera Luganda ayogera Lunaigeria ekyo kisobola osika omuntu wayi tugende tulabe ki ekiriyo nga tagoberedde kwalite ya muyimbi azze naye olwokuba tayogera Luganda gwe bayogera Luganda baga bya bulijjo ebyo naye olwokuba oli ayogera ku lulimi olulala that's why basobodde okubeera abayitirivu era oyinza n'obasanga awo abantu babuuza wayi wabaddeyo nti nabaddeyo muyimbi ki oyo gwadde ogenza olaba nga tamanyi yodde n'oluyimba n'olwo naye nga yagenzeyo bugenzi olwokuba nti olutayogera Luganda kati abayimbi baffe okupostinga nga balaga obutali bumativu kimala nga gwe Mr Update tekimala abayimbi baffe kye balina okukola bamanye nti tuli mu lutalo we are at war tuli mu battle ey'okulaba nga twerwanako tuve embuwambi ebyokupostinga tebimala bajje beegatte ku Kyagulanyi tulwanyise obutali bwenkanya tulwanyise unfairness eri mu ggwanga Uganda nti mwempawalinga bamutwe omuyimbi omulala avudde mu nsendera n'akuŋŋaanya ssente zaffe nga ffe abayimbi tuli wano wakenjala etutta n'emimwa gyatise kugaba abayimbi emimwa gyatise omuyitako omuyimbi ng'emimwa gyatise nga si mulwadde naye nga njala ebasize emimwa abayimbi ekyasinga okunyiiza muyimbi munnaabwe yajja n'aleyizinga n'akwata ekintu n'afuuka w'amaanyi bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu nali nsuubira abayimbi bonna okulipootinga buli omu ajje alipootinga agenti kati nze ntuuse nange ntuuse muyimbi yasooka ovaayo twalowooza nti Eddie Kenzo tugenda tutambula mu ekintu kino tugenda okulaba avuddeyo ayogera biwanvu nyira yansotta nakaawo nga munonye ku airport nalituwa ku airport nali nsomerawo Kyagulanyi nasangawo Segirinya sebo nga nafuya nakyobola nakyusaamu Eddie Kenzo namugana nange sikyakulona njasinga kawala kange ayina kukaaganye kangenda nsobola munona kakati omuyimbi ng'oyo Eddie Kenzo yandibadde ku mulamu olwairo nga batambula ne Kyagulanyi bagenda basomesa abantu revolution balabe nga bava mbuwambi ebivulu biddemu bibeere empowered bavume nga bafuna akasente because bo tebalina mulimu gwe bakola capital waabwe ne business yaabwe ki kuyimba naye muganda waffe bamulekeredde nnyo ne batulugunya Kyagulanyi ne bamukuba emigo n'asula ku street olwera abayimbi singa bavaayo ku makya ne bakola press conference ne bagamba muganda waffe asula atya ku street olwokuba nti yayingira ebyobufuzi nga abayimbi besooka n'okukivumirira nga ffe abalala tetunnavaayo naye olengera bonna basuddeyo gwannagamba sebo bo bali mu comfort life bawummudde kati muganda waffe Eddie Kenzo yaddeyo mu zoo
yo gye bamuteeka esimanya kati ye presidential advisor ku game parks kati ye bamwebuuzako nti ngamiya yazaddeyo bampologoma njobe yazadde ekyokubeera ntutwala olutalo tulabenga tufuna enkyukakyuka ey'omugundu sebo ye wano yavanawo kati ali eyo muzizu kati gyali eyo olala yakola gundi ka video awo ng'empologoma emuyitako bweti najje n'agidde ebbali naye ati awe tutuuse fe abalina okulwana olutalo ekintu ekitokotera tutwale omusajja oli eyo oli mu nsolo nolwekyo abantu bonna balengera abaali ku lutalo olw'okulanga tunula eggwanga Uganda baatagala Ronald Mayinja n'akyuka olulimi olw'akantu akatono ennyo naye ng'alengedde mu Uganda we gwazaatambula naye aleyizinza akutta ekintu nkugaya abayimbi kati singa buli kumakya bakeera nakubeera nga basaba na ssaala nti bannange muyimbi munnaffe singa entebe yawa pulezidenti agiwangula naffe abayimbi ne tusobola nga tulina respect ekyo kati singa kyebasabirira ekitegeze gwasanyuse nga oli azze okuyimba bo nga tebayimbye nasanyuse ng'oli azze because kyabanyigiriza ne bamanya balina okwerwanako era obwedda buli muntu yenna yakipostinzeko ku luno kale nga amanyi ge bakoseza opostinga singa ge bakozesa nga bagamba fuli kyagulanyi naye kati oli bwe yayimbye bagambye free our shows free our shows free our concerts free our shows nenga nti abayimbi era nsaba nnyo gavumenti eyongera okukkiriza abayimbi abalala bajje bayimbe bana baffe babagaane osanga be bajja okwerwanako bajje balipootinge beegatte ku struggle ey'okulabanga tusobola okukyusa obukulembeze bw'eggwanga Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu afuke president eri abategesi b'ebivvulu bo abitex nga yabakulembera nabo bagambe bagenda langirira ekiddako singa gavumenti etabivvulu kubanga bo bali bakkiriza abalala bo magezi kigoobawo anti abategesi b'ebivvulu beetemamu tulinamu abanyampi ne bandya nabo okiraba kati abategesi b'ebivvulu ekintu bakitta bo bennyini kati nabo bafuuka babbulooka abategesi b'ebivvulu babiri wa Mwai Museveni ngena kuletera gundi ngena kuleta muyimbi gundi ngena mukweta kati bafuka babulooka kati abana bote tukyaba wa respect abategesi b'ebivulu sikyaba wa respect kubulira mazima ko Zabiike kisoje musajja ye muwamu respect naye abalala babajjo bajjati ine linya sagala diwulira sagala kulinga kuba bajjo yali yenyeza byakisholi bajjati yalina mutegesi wa bivulu kitu yali yerimbisemu kyerimbike yali mukisebo kakati gonzo kubanga omutegesi w'ebivulu ababwata alina okubanga alina ebyuma nga omuyimbi bw'aba agenda okuyimba akwata ebyuma bye n'abimuwa n'amugamba nti ebyuma bibino bajjo tamanyi yadde n'okuteekako microphone bwati talina yadde kamukalakaasa era nigobera otya promota alina okubanga alinamu promota atayinaamu ng'asobola kati ekyamuddusa wa Mwai Museveni kuba bajjo singa ali promota waddala teyanigenze wa Mwai Museveni naye ekyamutwala wa Mwai Museveni tayinaamu promota olina okubanga olinamu oba okiraba talinaamu kakati gwe omuyimbi bw'ojja ng'akubuuza olinawo mmeka omuga nti nyinawo miliyoni 2 kati ate gwe ng'ozimuwa ate nga yategekera kati otaba promota oyaba mukwakuzi kati toyinza kuga nti bajjo promota kati bajjo mukwakuzi talina yadde kamukalakaasa nti bannaye nti ndeeta omuyimbi gundi naye agenda yimbira ku mukalakaasa era twandige nti wayi kyasobodde bwana promota bajjo